engeri gy'ogenze ku kaaba okumuzaalira omwana guno omwaka tegusukka. Eggwanga lyonna mu mmanja abaana nga nnina bataano n'omusajja namwana ngenda muzaalira naye ebintu bino ebyokuzaala bya Allah toweesalirawo okugira ngo oyagadde kukola bya kizungu mukambiyise mu bwangu nkole bino biki naye nga nkyasobola okuzaala tokyalina nkwaso nze uyo lutaya kugamba nti twagenda nkebera nange yalaga mukyala wange batuliddewo tukero ningamba ali fine it will happen wangi maama ng'amagi mangi gakyali mmalamu bulungi tayimu yetannatuuka Allah naye asalawo yabampa alhamdulillah nate ndaga nnyo nti nina obwangu olwa pressure kati era akuteekamu kaana mawaayi era Allah gamba obudde obunaaba nga bwebwo bwenkyagala kijja kutuukawo. Luli twawulira abaana bali obagoba bakuze bave mu bagende banviire enyumire obufumbo bwange bulungi nga sinaganaga ntuulidde awo kumalako mirembe njagala okwetanya n'omwami wange baliwo ebito Tanzania mbuweereza ewaabwe nabali abakulu balina ewaabwe buli omu alina ekyokukola nga neetaya nebbanga oba tuli mudiro oba tuli ku mmeeza oba tuli kikwatidde you guys mubeera mu nnyumba emu mubeera mu nnyumba emu n'abange kubeera bwenzija nti watigana mukaba nze sibeera wano era mbeera walutaaya nzija wano ndalagana nekwata busina buswi walutaaya kasibira webbanga era ge makaga omanye emabegako waali bitambudde ne tugamba muneezaali bwe naaba mufunye face to face anaatunnyonnyola olwaka vidiyo ka challenge ke wakola aka Diamond ng'omukutte bwoti Ibura naam kale byonna tubizze ebbali kankyogereko nga nelutayo gundi mugiraba yo shariya bagitunza shariya twagirabye nagirabye ddera nagyogeddeko makula meereere tata abaana bange muyimbi tata abaana bange bwakeera ku makya naŋŋamba nkolerayo ku ka challenge kolimba lwange ndutambuze nga it's a business move sinti byalaavu nti nkwagala nnyo ki mpenzi wangu no olimba lukuttemu ate nga weerabidde nti Tatifa is a powerhouse. Yes. Zari the brand is a powerhouse. True. Those two together it's fire. True. Fireworks zirina okuba. True. Masanyalaze. Oba temwagala. Naye nga tewali kiriwo naye munsanga busanzi ne Tatifa nga ntudde wano bwenti oli n'ayingira twayingidde waabwe munyonyo manyi kye twamusanze yabali Tatifa nga atudde tibadde bakola tewali naye just your statement is twabasanze. It's a brand, it's a big brand. I'm a big brand. So obviously bireeta naye nga tewali kyamaanyi lwakuba nti kale bange ensobi yange nange nga mukazi we nakitegera nti saamugamba exactly awo wembadde nzija saamugamba era nakkiriza ngenenenya nze neetonda byenkoze naye byensaakoze nze lutayamanyi nina empuutu era ovayo n'okola kaviiri n'ogamba nze mummanyi n'otuziimula n'otuziimula neetonda nemugamba nti oke saakugambye nti ngenda kukolerako oli kapromo bwe kati newe kati kitegeere nanga ne kati singa yenze nondaba ne baby mama biki eziramuke bali negamba walina esaakokozesa common sense omanyi sometimes common sense ero naye tuvaako so nemwetondera nebigwa olina wewayogererawo n'ogamba kubasazeewo olwakutadde vidiyo olwakoze challenge ya dadi tata w'abaana bange naawe n'osalawo omupiira gwe maliri meaning nti naye n'ataka vidiyo ng'alina omuntu gwe yali naye naye yakola revenge ate abasajja naawe n'ogiwulya yakutuuka ku mutima yantuuka kuba vidiyo yali nkadde singa nti kyali kintu kipya how do you get to know nti yali nkadde? I know because yaŋŋamba era bw'oba otandise okubeera n'omuntu akugamba kyaliko bwe kiti naano naŋŋamba he was very straight with me n'abantu be yaliko nabo so nemwama naye kale ate abasajja tebali bengi nga ye batera ebintu obisanga mu bakazi ffe tuli wiiki tukolanye ebintu tu so men I expect men to behave different nemwa ate naawe naye obwinja babusuddemu kale it's okay we are even nakoze teeno we nti nawe nokola uti kale tukireke naye ne tumanya nti kati moving forward bwekityo tulina okuba nga tweyisa nti nekino kyakuleka Wazari after kuba Lutaya yalaga nti anyiize n'olaba n'atakalika vidiyo at that moment like wawulira otya kuba munnaye bw'oba wakola ekyo naye n'akola kiri nze kyalutala tekyannuma as such kubanga nimanyi it was an old video naye just the fact nti that's how he chose to handle things I expected him to handle things differently as a man. True. So I was like
this is what you could do, really. But it was out of frustration. Like, I mean, this is Diamond. This is like, so obviously, Chiretaho as quick, you know. Omanyi for Facebook in-laws to be Salah. Hey, Zali, I deleted the Shakib, both Instagram, Facebook. No, we all got caught up in a moment. Now deleting and then deleting. We all got caught up in a moment. People are too mad. I tell you to be alive. Love to jang upon a menu. And in the Sibaga, Jimuzo Eakaji Ingira, or Kumi 15 or 20 or 30. Jimuzo no Chinana, love Taina Manu, Timama and the stage, Taina Manu. It's like raising a child, Taina Manu. Manu Chaco, chocolate, and you so Taina Manu. True. So mwesanga mwena muri crazy ne mukomayo ne mala ne mukakana nterera kati oluvanyuma lw'okumwetondera n'akusonyiwa ebifaananyi mwabi deleting na deleting ebyo naye no deleting ebibyo ne mukigirawo mwena ne kimazza tudam kati tweyagala ate biri ebirungi ebyaddala ebisembayo anyway ganna atera okuba nga nkuta omanyi munnange mulimu ebintu ebimu bye tutagala kubuusa maaso zabi olina akantu ke wakola luli ngamba nti omwami mukulu okusinga ne baleeta obufaananyi obw'enjawulo mutayo nno naye atuwulire gyava okuseka kuzeeko musajja weekawempe how old is he? mutayo mukulu. He's not 40, he's in his 30s. Baba just in Tibabu because they move smiling Baba Sudes. No. But it's good. Nibaleta ka Ivan Semwanga, nibaleta nga ine Zuena, akadama, bebe Bana Boy. Yeah, no, but it's fine. Kubakati antubaga manga oyagala mwana mutawale kasinaza ashitede desimu. Wa myaka gi. Tayo ataliza nokuba nsinga obukulu. Ni wano mutuziza kuno mga baby bino bituufu. How old are you? Nenze nebintu ebijje ebimu kati ng'ebyo but very serious. We laugh about it. Twifula emboozi ne twifula olwali natandika okuterako obuyimba bw'abasudde nanzinira nangamba kati omanyiro gye emyaka gyange. It's nice, like we make fun of it. Binyuma. Dino naye si mmere. Agala abafulufiga. It's not a food. Kati olwamalawo n'akunnyonnyola emyaka gy'emituufu n'okubaganyamu n'egijonga. Tata emyaka emituufu yagingamba nze yabuta yagingamba yagamba muwala wange ffe tukwaniriza nga famire bino byonna bye tulaba mu mawulire si mwana muto ffe tukwaniriza oli muwala waffe wamumaka muno era mutabani wange si mukulu n'ayogera emyaka gyanga gyegino nze yabudu yamugamba kale naye nga bambi bwe bali kuba mukyala wa ddala Zali oli mukyala mulungi oli mukyala wa ddala era oyo atannakutuukako eyo nze nkukutteko bukwasi mu bugalo mpulira obulamu Allah akuwe byonna byose naye webale kuba bw'oba obadde mu kisiibo muno ng'okola ebintu omusiraamu by'alina okukola ng'okusaddaaka okukola buli kimu wuuyo wagenze ku nnyumba ya Allah akwanguyize byonna ayongere okukugabirira ebibadde biganye byonna bite. Shukran. Amin. Barakallahu fikum. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum salam. Allah kutambuze bulungi otuke mirembe gy'olaga. Nibambi bale kunjagala. Mbula nkwagala. Wallahi gwe katuse mu maka gange leero ne kamera zi. Nange nkwagala nnyo Zali. Bagenda okukukyaawa. Oba bankyawa. Ndiawo ndi kumpuko yange simu. Naye ofulayo obudde n'ofumbira ku mwami Lutaaya. Buuza baganda bange bonna mu nyumba mu. Ate okumanya Bafarida baabano Bafarida ndasolodde emyaka 10. Nze nefumbya nnyo baba bali awo bagamba tala bakibumba baba bali abafumbya ki nze yamanya ebintu by'okwefumbya oli bwakulaba agamba azaitoyimu kyo baba bagamba bali expensive mwabaganda we mulira kimu tuwidde breakfast twataddewo amandaazi bino byendabye wano mu kusooka tulese tuba mu kufumba tugenza okutuuka ne ku kyemisana bali expensive simanyi ngano butto amanda oba gasi bigenda buli kiseera balina ensonga lwaki bagamba langi ezo ziri expensive. Neze enfumba mwami netayamanyi enfumba. Kata n'omugamba omusuubiza omwana omwaka guno. Women are busy. I'm the only one who's not busy. Naye nga ntuddewo okuza ku baana ba Diamond.
bazzaako naye mukama katonda kyonna kyonjagaza mubanja badde nga nsimanja naye mmanja kyabanja abaana ba lutaaya allah yanukuletiriwazima I think this is the right time. This is the right time for you kubanga omuzaali. Nze nomva ne office nengana nezalira abana bange nezira wakane. Nsobola olw'omwamba kutiifa. Obuneza wanda kawale si. Ono yambulira kutiifa. Waliwo badde naye. Sanga tenzivi ya miezi. Ono kutiifa nga simanyi tena nyingi. Ndaba ngana nyingi sibisobola. Njaga mavidiyo d'abasadanze tigenda dindetere ebisibutogemani. Kedde kosose gamba mbu leero gwe. Sirise kujjako nkuyitire mukulu wo Shakibu yajja kukusobola. Otherwise, happy Eid. Happy Eid Mubarak. Eid Mubarak nawe. Mwebale kusiiba. Alhamdulillah. Naye kati mulabika muddayo mu mazambi. Geegaluwa ago. Essaawa yonna. Geegaluwa. Shetani bamutadde Jonti. Jonti tekyakimazeeko. Mugenda kuba bwenga. Naawe nga tewejjeemu. Manange neetaddemu ate nze asookayo muze mukulu w'abamazambi. Nze nemanya ebisazayo. Lindako naawe okimanyi nti amazambi olina mayitirivu. Ngakola. Nenenya nensaala nenetondewa Allah nenkubisola byonna nenyingira awo Allah nanakali. Amusaasiro nenkola zaka nabirira abanaku byonna oyungawo. Nofunayo obudde ne bwenenya eri Katonda n'akusonyiwa. Nambwe bumutambula. Ninga ekisibo kikuberedde ekitya sofa. Tusiibye imaani ibada tola tulina n'ennuuru kati musikini. Oli mujja nakulaba ne kukaaba. Bunyirizi umura tuzikoze. Kati ate ffe tugenda okuva umura ekiro ekyo nga bwe baanawusinga nti enkya Ramadani. Era twasalira etarawe yasooka twagisalira Saudi Arabia. N'oyimirira n'omalako talaweya. Ate bali basala oba 23 oba mu 2. Allah wano tusala ffe 8 ku 12. Wako n'otuulamu n'oddamu n'oyimuka bazisala non stop. Zero China energy eyimirira. Nga wakisiyimirira. Si tekyetagana energy. Nia. Bintu bibiri ebyo byanjula. Naye alhamdulillah twasiibye Idi tugituusizza. Kabaya tuzambadde baasi. Zabbeeyo bazi mwami Ruta yagiguze eno. Yagira mu dduuka nanga naye negenda kunyola nga n'ebigulu ebyo nga si bikala byange. Yavudde Saudi eno. Oba yawano mu Uganda. Eno ye Saudi n'angamba gitwala. Nyambadde gule kuba si kala zange kiri awo. Naye nga yanyumye. Yabbeeyi seems to be expensive. Eri handcrafted kamu bwe bati ne bateekako. Ninga webala okusiiba. Ekisibo kisibe n'okimalako. Tuwayosezaamu naku. Anayosaamu nga bw'omanyi ebyabakyala. Oli redo ziriwa. Saaziza nnuma muko lumu olusembyemu wano. Nga njogera amazima nawo nenkubawo. Endobo. Naye ze nnaku olwo nino ziriwa. Endala zonna mu sitati eno. After oluwa ddembe either osooka sitati n'ozimalako. Oba n'osooka zino ennaku ze waliwo. Osiibulirawo abantu, nasiibulirawo abantu. Osiibulirawo abantu? Siibulidde emizikiti ena. Ekisiibo kino South Africa ebiri ne Uganda ebiri. Anyway, ekyo sikimanyiiko nnyo. Obumanyirivu sibumanyiiko nnyo ekyo. Osiibulirawo abantu. Naye ekisiibo kino siibulidde emizikiti ena ebiri South Africa ebiri Uganda. Kati tugenda mu sister oba mwazirekera bawalimu. Bamaseka bagenda kutusonyiwa. Bamaseka mutusonyiwe. Tolirwadde zisiiba. Allah. Wallahi wentulano entandika okulimba ne Allah agenda kujjawo biri bye nabadde nsi bye byonna byongereko kino ekirimbu. Tiyatunudde mu kamera n'agamba agenda kusiiba. Allah. Okay. Tulabye ekijjulo ky'olunaku olwaleero okyazizza abantu abayitirivu. Zaali oli muntu w'abantu b'oti. Ennyumba z'abagagga teziyingirwamu bantu. Bw'obeeranga n'amaka ng'omuntu asobola okukyamawo n'anywa ku mazzi. Just n'agenda. Baraka. Naye kati olaba tukyaza abantu bangi bano balidde bafuluma bano bafuluma bano bali abafuluma kuva ku makya abantu bavudde ku muzikiti wali ne bajja ne bafuluma bajjidde nga mu gurupu. Ali yafuluma yagenda. Mbalabye. Ali yafuluma yagenda. Eswala ogikwatiddewo ya Eid. Ogule muzikiti wa Karamelo bagayitaani?
Kalamero wano ku Munyonyo. Wane Munyonyo bakuyita ne Sijja kulimba sigumanyi ogwo. Wosaalidde obuzadde ne Mwami Lutaaya. Mwami Lutaaya yakeereemu n'agenda Kibuli. Yes. Abadde Kibuli. Nasadde nga Kikyo tegeeza. Nasagala attention. Yambala buno webutibukako. Naye nantegeera yandabyeko ku muzikiti. Olwa brand gy'olina. Bane otegeera brand zza. Kati bagenda abantu bagenda kusaala ateza biwuli. Yandikubya Allahu Akbar ali muwa. Swala tezituuka. Nakozewo enti nayingiddeyo n'enfuluma n'akamotoka akandeese teri yakalabye. Najjidde mu kamotoka kange sinafuga akamotoka kyakeerwa akali ebweru awo. Ani? Zule. Rawumu. Rawumu. Ko wagendeddemu. Ekitegeezo bagenderamu eri expensive badde tujja kumala. Bamanya nti ani ajjidde mu ebintu ebyo kati swala zirina okutuukirira ogenda bwoti n'okuba esswala n'ovaayo. Nenga akamere tukeyanze. Gwe wakateeseteese zali omanyi okufumba. Akamere tukaliddeko nange nenkawulira. Nino mwami bamuyita Amisi mamumpadde buwi naye afumbye ekiri ekitulo nange nkomedde ndidde enkoko nga sijimala ndi awo ndi ku nkoko yange sijimala naye ofulayo obudde n'ofumbira ku Mwami Lutaaya buuza baganda wange bonna mu nyumba mu ate okumanya bafarida baabano bafarida ndasobodde emyaka 10 nze nefumbya nnyo baba bali awo agamba tala w'ekibumba baba bali akanfumbayo ki nze manye ebintu okwefumbya oli bwakulaba agamba azayito yimu kyo baba bagamba bali expensive mwabaganda we mulira kimu tuwidde breakfast twataddewo amandazi bino byendabye wano mu kusooka tulese tuba mu kufumba tugenza okutuuka ne ku kyemisana bali expensive simanyi ngano butto amanda oba gasi bigenda buli kiseera balina ensonga lwaki bagamba langi ezo ziri expensive mutuwonoona abadde wano bamuyitaani aiko Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala Waalaikum assalam kagamba erimu gunna Assalamu alaikum nengo z'akamere tukamazeewo maama bannange sasa okulaba ajja nekino sikirabangako South African style right here. What do you want? The bridge yokola. You're joking. This is what I abaana b'obuwala munyireredde mu shariya ebbanga lino lyonna neshetwanye abaana b'obuwala wabula ekiri umra ibra buli omu ali iko teri ntona mugaga teri kyobola abambala na hiram na habaya mwena muba kimu namwe abakyala habaya kati ebyo bwe mumala mubirekayo ebyo hiram ovayo nabyo biba bibyo mubigula mugula akajinga akalala zimene mayibiga bya bwerere mubigula nga kawooma kavanila kawooma ino kodi kano bali kakozesa mata original Uganda kawo kodi biri mu iragala kodi biri mu kala y'abazungu byonna tubikigera kati sebo ogenda ddi ibura wano sina busobozi naye nga nandyagadde nnyo omanye ebbanga lyendaajanidde ogenda okuumula
Njagala nnyo. Kyembale Baabo ng'abo bafalida nti ndawusi. abantu obeera n'obusobozi ekyo kye nkugambye era oyo nga bw'agambye nti eyo invite ya sikulimba abali awo abasajja ebifula ebina n'ogenda tebagenda ate n'ekirala nze ekitula kyesooka okugamba kuwa yajjamya enzuuki ekyo kintu namala okukiraba ku nsi kuno bulamu bwe businga uno n'omulala ngongere muwe oli ibula Nze nali mmanyi oba wumula bannaye bannaye nimumwe bakibakijja jami kyetaagisa omutale kyakagwa yasimuleko wano waliwo piraawo omanyi oba kyetaagisa ki nosanga olinga mu kisiibo yakagendamu oba emirundi emeka okitegeera nze namukwano wange yakagendewo mu emirundi 17 Cameroon 17 times. It's not a vacation, you're going to vacation. It's a spiritual holy journey. Anti bale tugamba omuntu nga si musiraamu naye awulira ayagala okugenda n'agenda n'agakangisa b'omusiraamu gatusozijjawa nga tuli musiraamu tekisoboka abakatuliki omanyi abasiraamu be bakyasinza okusaba what are you saying wallahi ekisawo haram e Madina haram kati olina okumala okulivatinga mu Islam kamutirimya mama tolina na gyogenda kujjaga tizigamba mbu kangendeyo